Tusimirwe Mbonika omusirikale wa Securico w'ekitongole kya Security 2000 yattiddwa oluvannyuma lw'okwagala okulemesa ababbi ababadde babba ku kizimbe kya Sunset Arcade mu kiro ekikeeseza olwaleero. Wetutuukidde mu kifo kino nga poliisi yeebulunguludde ekizimbe ng'enoonyereza okulaba obanga waliwo omulala eyattiddwa n'okuzuula ebibbiddwa. Patrol zaffe engeri zikola 24 hours. Ate balabye bati nga balaba patrol abapoliisi badduka. Poliisi ezudde emmundu y'omusirikale ono gye yabadde ekwekeddwa n'ebimu ku byuma ababbi bye baakozesezza nga magalo, emitayimbwa n'ebyuma ebirala. Edduuka limu lye lyabadde limenyeddwa era poliisi n'eragira nnyiniryo okukebera okuzuula biki byabadde abbiddwako, naye kyakoze yadde nga kizuuliddwa nti tewali kyabadde kibbiddwa. Yeka yabadde n'obuzibu okumenya edduuka. So yetwali twewalikiramuko yeka naye talina buzibu. Abamu ku basuubuzi be twogeddeko nabo boogera bati ku nsonga eno. Abasenyezi bagajja kuki ate omukuumi tulina ate wabatuli singa security ebeera n'okyebe tugyalibadde biteere bakutte baali kukola ebyo bye baakoze. Shamim Nambiru ne Bwega Ibrahim be bakusakidde eggulire lino ku Rabkedde TV.